atenderezebwa gulumisibwe owekitaffe Tonda ne maama Namugereka abawango obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza twebaza kitaffe Tonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda ne mama waffe Natimba okutwaliza wamu. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongere n'obwa Katonda bwo oba obikozese okubeera nga otandika era ng'okoleza amazima agakutuddemu weewaawo. Olwaleero nsazeewo okubeera nga nsomesaako ku kibuuzo ekyambuuziddwa ekya omusambwa oba erinnya musambwa. Mu ngeri eno nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange nalagiddwa era ne nnuŋŋamizibwa okusobola okubeera nga mbazzaayo emabega n'okubeera nga mbalambululira kigambo musambwa oba Katonda kye kimu n'omusambwa. Ekintu kye mbadde njagala okubeera nga nnambulula nga newankubadde ngenda kubeera nga nziramu ekibuuzo ekya mwami Kanaakulya mwami Kanaakulya kyewabuuzizza ekyerinnya musambwa ku lw'okuba wakiwulidde mu bbaluwa nga nkikozesa mu bbaluwa eya muganda waffe Saul. Ekisooka mu byonna njagala nzirekeko emabega. Abantu abasinga bamanyi ekigambo God. N'ebiseera ebisinga mbuuza nnyo abantu ne mbabuuza ekigambo God mu Luganda kye ki? Omuntu n'alowooza nti ekigambo God kye kimu ne Katonda. Ekigambo God kiva mu kigambo guudu, obulungi obutudde mu mwana w'omuntu kye kikola ekigambo God. Naye ekintu kye bayita God ebeera just perspective gwe gy'obeera oyagadde okubeera ng'oteekawo okulaga amaanyi gali agakola obutonzi bwonna ge bayita omwoyo w'omutukuvu. Kitegeera ekituufu w'obeera otranslatinze ekigambo God mu Luganda kitegeeza kalungi oba obulungi, tekitegeeza Katonda nedda. Era Katonda ali wakati w'ekirungi ekikutuddemu n'ekibi ekikutuddemu oba ekizikiza kye tuyita ekitangaala n'ekizikiza. Bino ebintu biri munda mu ffe nga bakatonda okusobola okubeera nga osalawo n'obalansinga energy ezo emu n'ogiyita God oba guudu nga ye mwoyo w'omutukuvu akuluŋŋamya oba ekizikiza gwe gw'oyita sitaani naye nga sitaani taliyo. Sitaani kye kizikiza kyaffe kye tulina okubeera nga tutegeera ne tutandika okubeera nga tukikendeeza munda mu ffe. Gwe kennyini abukulenge bwo okubeera nga obuteekamu ekizikiza n'okutambulira mu mbeera ey'obujeemu, gwe kennyini weekuŋŋaanyiza mu kizikiza ekyo, ekizikiza ekyo ne kifuuka sitaani wo. Gwe kennyini n'obeera sitaani eri gwe kennyini, kubanga ekisooka omwoyo omutukuvu Eva abeera kitangaala, naye okukendeera kw'ekitangaala kyo kwe kuzaalibwa kwa sitaani munda mu ggwe. Oyo gwe bayita sitaani. Then Katonda ye guudu wo okugoberera omwoyo omutukuvu.
bino byonna bye tuzze tugunjaawo ng'abaana abatudde oba ng'abaana eba emyoyo egiri ku maama nattimba okuyogera ekigambo God oba Katonda oba Allah oba Jehova oba kyonna kasita obeera nga omiininga amaanyi agakola obutonzi bwonna ge bayita amaanyi ag'okwagala love light etuula mu buli kitonde kyonna ekyo kye bayita obumu oba Buganda oba the one oba amaanyi agakola ge tuyita atom nga bwe bukola obutonzi bwonna obukola omwenda obutudde mu buli kye tuyita mata oba ekikwatibwako kiva mu kigambo atom nga ge maanyi aga the smallest unit oba gye twandiise obutono bwa lubaale obukola obutonzi bwonna kitegera. So erinnya omusambwa kibeera nga agamba nti Katonda oba Jehova oba ani gwe engeri gy'okitwalamu nakyo we kiri. Naye mu buwangiro bwaffe tuyina amadaala ge tutambula. Omwoyo gwonna we gubeera nga guyita mu tuyita ebibiina oba ze tuyita ensi. Bajjajja ze batera okuyita ensi ey'okubiri, ensi ey'okusatu, ensi ey'okuna oba mu luzungu gye tuyita dimensions. Nga woolaba nti nno tuyita mu bibiina. Otuuka mu kibiina kati ekibiina ekiri waggulu wa kibiina ekya wansi oli engeri waabeera nti abeera atambulira mu mayengo aga waggulu ono wa wansi aba amuyita musambwa oba muntegera ono wa wansi aba ayita musambwa naye ng'ekituufu mu byonna omusambwa dibeera ddaala ery'omwoyo eribeera litambudde ne liyita mu bibiina byonna okutuuka ku kibiina ekyagerekebwa mu universe mw'obeera oli. Kati mu universe mwe tuli mulimu ebibiina 13. Kati wootuuka mu kibiina ekye13 w'oba otuukidde mu bwa Ssewamala omwoyo gubeera gujjulidde mu bwa Ssewamala ng'omaliriza kye bayita okutikkira era we babeera bakutikkira ng'omwoyo bakutikkiza kkala eya bbulaaka obeera okubye emisomo gy'emyoyo mu oluku ku mutwe ayimiine. Kati w'okuba oluku ku mutwe egy'emisomo gy'emyoyo okuva ku ddaala eryo wasookerako ng'oli element n'omala n'ofuuka ebiwuka n'omala n'ofuuka ebinyonyi n'omala n'ofuuka ebisolo n'omala n'oyingira emiti n'omala n'oyingira ekyombo ky'omuntu then n'otandika eddaala eryokusatu n'oyingira eddaala eryokuna n'oyingira eddaala eryokutaano. Kitegera promotion ezo nazona zozze oyitamu mu myaliriro egy'enjawulo mu bulamu obw'enjawulo then bwe bukutuusa mu ddaala erya 12 oba n'oyingira mu ddaala erya 13 mw'oyingirira mu bwa Ssewamala. Kati mu ngeri eyo obeera omwoyo ogwo gujjuuliridde mu bwa musange ekitegeeza nti obeera oyisa ebigezo otikkiddwa mu mwoyo. Okitegera otikkidda mu mwoyo. Katonda akuzibwa era ekintu kye bayita Katonda yeggwenze naawe naye nga okuzibwa okuva mu madaala then n'otuuka ku ddaala eryo erikuyamba okubeera nga oweebwa obuvunaanyizibwa. Kitegera w'obeera ng'okweseza example y'emu n'essomero omwana asoma abeera tamanyi nti alifuuka wa dokita oba ki naye buli omu asoma ng'amanyi nti era nti ojja kutuukirira bw'obeera otuuse ku university ojja kutuuka ofune professional gy'obeera okola ki gy'oba ogenda okubeera ng'olimu. Abamu babeera
mu profession oba mu bwa bajjajjaffe betumanyi nga ba Helioyim, nobeera ng'oli mu department katugambe eyabulamu, nobeera ng'oli mu department eya jjajja Ndawula, nobeera ng'oli mu department eya jjajja Lubanga oba Kitinda. Kitegera. So kiba kisinziira omwoyo gye guzze ne guspecializinga mu bwakatonda bwago. Kitegera. Kati ekigambo musambwa kye kimu n'ekigambo Katonda, kubanga ebintu bino bye bimu gabeera mayengo. Okugwa kw'omwana w'omuntu okuva ku ddaala ery'omusanvu yakkirira n'akappaka, naye w'okula n'otuuka mu kibiina eky'omusanvu oba ofuuse energy paka w'otuuka n'okuzisibwa n'okulizibwa okuva mu energy n'omanya engeri energy w'ozikolamu n'otuuka n'otandika okubeera nga otonda sseŋŋendo n'otuuka n'ozaala galaxy bwe bityo n'otuuka n'ozaala ne universe. Kitegera. Then omutonzi kye twandiise creator n'akukwasa obuvunaanyizibwa oba okusinziira ku maanyi go, naye ebintu ebyo bitandikira ddala kuva mu mubiri gwo, kubanga w'oyaza obwakatonda bwe obubeera bukutuddemu abeera mwoyo wo mutukuvu, kubanga ageego amayengo agakola kye tuyita okwagala. Amayengo ge bayita love light oba kye tuyita love energy kye bayita Katonda oba kye bayita ekikola obutonzi bwonna. Buli woofuna okutegeera n'okumanya bajjajjaffe kye bazze batusomesa n'omanya nti nno buli kimu ekikwetoolodde kye bayita omutonzi, oba omaze okutegeera n'ekigambo musambwa. Kitegera. Naye Katonda akuzibwa ng'ayita mu bibiina eby'enjawulo, ekitegeeza gwe ayita oba ffe ng'Abaganda tuyita bajjajjaffe, tuyita emisambwa bajjajjaffe, ate jjajjaawo abeera muganda wo. Kitegera. Abeera muganda wo. Naye okwawukana ffe ffennyini kwe tweteekamu twalowooza nti tuyawukana ku misambwa. Emisambwa bajjajjaffe oba bazadde baffe abali ku level eza energies eza waggulu, naye nga naffe tukuzizibwa okubeera nga tutuuka ku ekyo. Naye oyo gw'oba osinga ate ye abeera asobola naye okukuyita omusambwa, nga newankubadde ekigambo musambwa kibeera kitudde mu bumu obwo obukola obutonzi bwonna. Oyinza okitwala nga ekitiibwa eky'omwoyo ogubeera guguraduatinze ne gumala omisomo. Kati ali wansi abeera tamanyi owa waggulu nti oba yamala oba tannaba kumala, kubanga abeera tamulaba. Ye owa waggulu ate yassa amayengo ge owa wansi okubeera ng'amulaba. Ekitegeeza nti nno naye okusinziira ku ndowooza yo oyinza omutwala ng'omusambwa, naye ng'omusambwa kibeera kitegeeza omwoyo oguyise mu ssomero. Mu kuyita mu ssomero ne gukuzibwa oba ne gufuna digiri mu ey'emyoyo kye bayita coronation oba enguuvu eno gye baabafuuza obulwadde. Kitegeera. So ndowooza eyambuziza ekibuuzo, njagala nkutangaaze nti erinnya musambwa kintu kigazi naye nga kisobola okubeera nga kiva mu ngeri gwe gy'okitwalamu. Oyinza okukitwala mu ngeri nga bwe baba bagamba nti wamusangawo busanzi, naye mu kumusangawo abeera akukuza okusobola okubeera ng'ofuuka ye, kubanga obeera mugandawo, abeera mugandawo, oba nga ekitiibwa ekikuweebwa nga otuuse oba ng'okubye emisomo oluku mu mutwe mu nsi ey'emyoyo. Ekitegeeza nti buli mwoyo gwonna gulina possibility okutuuka ku ddaala
eryo oba mu maanyi ago. Kitegera? Era otuuka omwoyo ne gukula ne gukwasibwa ne gugamba nti yeggwe Katonda wa galaxy eno oba yeggwe Katonda wa universe eno, nga taata Tonda ne maama Namugereka nga beegasse mu kye tuyita obutonzi oba omutonzi, the one gwe bayita Buganda, then n'akukwasa obuyinza obwo n'obeera nga otambuza obwa Katonda bwo mu mateeka n'okuluŋŋamizibwa agakola obutonzi bwonna. Naye obuzibu bwe tuyina nga bakatonda abatudde wano, twanafuyizibwa ne tulowooza nti nno tulina kubeera nga tugendera wabweru w'abalala, ne tulema okutegeera nti tuli myoyo egikula. Nga wookera ku makya n'ozaala omwana wo, taata Tonda ne maama Namugereka ffenna yatuzaala, ffenna tuli kimu, naye tulina ebibiina eby'enjawulo, naye nga owakukuza okusobola okubeera nga ofuuka naawe omuzadde nga naye bw'ali. Naye mu kufuuka omuzadde okubeera nga naye bw'ali, olina okuyita mu kasengejja ak'emasomero ge tuyita dimension oba ge tuyita ensi esooka, eyokubiri, eyokusatu, nga weddeza obwakatonda bwo mu myaliriro egy'enjawulo. Kye tuyita nti buli w'obeera ku mwaliriro gwa wansi, omulongo w'abeera waggulu wo, kubanga mu kugwa kw'abamalayika oba okugwa kwa gwe nange twagenda tulekayo abalongo baffe ababeera batuwanirira mu kubeera nga tuyita mu experience eya wansi. Buli we tujjukira n'ojjukira, then ono wa waggulu n'akuyingiramu n'obeera nga odda mu maanyi g'obwakatonda bwo ag'ogulubereberye, oba n'okula mu maanyi ag'omwoyo wo. Kitegera? So oba Katonda omuyita musambwa, oba Katonda omuyita Allah, oba Katonda omuyita kwagala, oba Katonda omuyita Katonda, oba erinnya lyonna ly'omuyita, kitegeeza ebyo byonna by'olaba oba kye tuyita amayengo ag'okwagala, period, byonna bye bimu. Kitegeeza bumu, the one, Buganda, obumu obukola obutonzi bwonna, kye bayita atom. Ndowooza mujjukira we twasoma ku musomo ogwa atom, ogwitegeeza nti atom etegeeza nti ekintu ky'otasobola kwawula oba ky'otasobola kwawukanyazibwa. So ekigambo musambwa kitegeeza ebyo by'osobola okubeera nga otuukako ng'omwoyo kasita obeera ng'oyise ebibiina ebitegekebwa okusinziira ku universe mw'obeera oli, naye nga ziyawukana. Ebibiina osobola wano mu dimension gye tuli, manya mu universe gye tulimu tusobola okubeera nga tulina ebibiina 12, 13 okutuuka ku Central Sun, naye ate n'ogenda mu gundi endala, mu universe endala, ate nga bayina ebibiina bya njawulo nga si byebimu. Kiba okusinziira ku katiba, kubanga universes nnyingi, planets mpitirivu ziri mu billions and billions. Kitegera? Y'ensonga lwaki wembeera nga nvuunula ebigambo ebyo mbagamba nti misange, ancient beings, taata maama olwaleero ali mu nnyama olunaku olwaleero, kati ng'okeera ku makya ng'omugamba nti no naye muntu, fine ali muntu, naye yajja experience nga naawe bw'oli mwoyo, era yakkakkana n'ajja okusobola okubeera ng'ataasa nze naawe ffe abaana be. Ekyo kyali naawe kyoli, kubanga waali olwaleero era mu nnyama. Kati tugambe nti no si maama Namugereka abeera n'obwamaama we, era omwoyo gwe gubeera ogwo, naye gwajja for mission ogw'okutaasa abaana bwe. Kati ekyo kyali naawe kyoli. Ffenna tuli myoyo, naye tukuzibwa, tukula. Otuuka ekiseera no graduating oba n'okula n'otuuka n'ofuna ekitiibwa ekyo eky'okubeera nga otongozeddwa nga
maybe omusambwa obanga katonda ali atwala ettwale eryenjawulo naye jjukira ate naawe oli katonda w'ettwale ly'ensi yo omubiri gwo kino kiviira ddala kuva wansi n'ova mu wansi leni n'obeera ng'oli kye tuyita nannyini ezzimu naye abeera y'atwala awo kitegera omuzimu omukulu nannyini gugu y'abeera atwala olujja olwo kitegera era w'obeera oyaza y'abeera nga katonda waawo era y'abeera katonda waawo nga newankubadde abeera aluŋŋamizibwa naye y'abeera alina obuyinza kubanga y'abeera yakwasibwa obuvunaanyizibwa okulabirira emyoyo egyo nga newankubadde omwoyo nagwo nga gwo mu kyombo gwagwo gubeera gwetengeredde kati airaka egenda bw'etyo paka ku taata ne maama abakola kye bayita obumu kitegera so muganda wange katonda munnange buli kimu ky'olaba katonda buli kimu ky'olaba kitwale nti katonda naye eri ebeera tayito osobola okubeera nga otuuka naye nga ekisinga obukulu okutegeera nti oli mayengo agakola obutonzi bwonna naye baakunafuya ne bakulowoozesa nti katonda ali wabweruwo naye katonda ali munda mu ggwe oyo gw'otunuulira mu ndabirwamu ye katonda kyekino ekyatuleeta okubeera nga tujjukira mu kaseera kano nti tuli bakatonda tuli misange tuli misambwa tuli ebyo ebyasookawo amayengo agaakola obutonzi bwonna kubanga gava ku maama ne taata gwe bayita omwoyo ogwo gwe gutasaanawo era gwe gutaggwaawo ye gwenze naawe na buli kintu kyonna ekirimu kye tuyita atom kye tuyita mata mu butonzi bwonna kitegeera kansubire nti tutegedde bulungi ekintu kino weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu ggwe